nnyaffe Buganda. Kye tulina okwekuutira kwe kujjukira nga bulijjo nti amazima galituwa eddembe. N'olwekyo mwegendereze nnyo okuuddiisibwa n'okulimbibwa. Ku luno Abaganda temussa mukono era mulemereeko okutuusa nga ensi yaffe Buganda etulimu 5 nga tufunye eddembe n'emirembe gyaffe. Temudda mabega. Tetwegayirira muntu yenna ku nsi yaffe Katonda gye yatuwa. Katonda kyakkiriza, tewali asobola kumuwakanya. Tulwanyise omulabe n'obuvumu mu myoyo gyaffe. Omuganda mu mwoyo gwaffe, Omuganda ogutafa. Era mu mazima Katonda ali ku ludda lwaffe. Wadde ng'essomo lino lituuse we tugamba nti kati okumanya kwe twetuusizzaako kututambuza mu bulambulukufu, naye okuyiga tekukoma. Era tujja kugenda mu maaso okubaweereza n'okuleeta emiramwa emirala nga bwe munaagisaba oba bannamiramwa ne basemiramwa bwe banaagiyiiyanga n'okusingira bwe banaagiyiiyanga okusinziira ku mbeera nga bweri ne bw'eneebeeranga mu nsi yaffe Buganda. Obuganda bubeewo, Obuganda bubeewo, abagiwalana baveewo bagwe eddalu, awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ekiwandiiko ne kikoma awo. Twebaza abalungi abatuwulirizza, era ne twebaza laadiyo y'Abaganda Ababaka olw'ekiwandiiko kino kyetutusizza kubatuwuliriza. Ne tubeebaza kukiwuliriza n'eddembe n'obwegendereza. Tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe kaakano, era nga amasimu gaffe maggule. Naye tujja kusooka tubatwaleko mu kabuleeke, naye nga amasimu gaffe ne Skype biggule. Abayimbi b'ennaku zino olyava mu kyalo ng'alina gwaze okulwanyisa. Omulala n'asalawo awalampe mulumba mbw'amuddemu atera amanyike. So oluyimba lw'oyiya ng'omaze okukaawa kizibu nalw'okuwoma. Tenajja n'ekigendererwa eky'okusomesa obugagga bulijja dda. Abamu nno bajja lwa nnusu nga n'emitafu bwe gibeetimbye obwenyi. Obusungu bw'omuddugavu okumutegeera otanula okumutikka entamu. Ye bakulabudde omutego nti gutuga ekigwo alina obulagono gye. Nze najja neegomba enjiya y'abalensi mabirizi ne kaffiro. Era nabeera ng'awo ngamba buuzabuuza be baali tebannazaawa. Naali bakongoseeko nange bwentyo n'engwa singa nali mbalwanyisa. Sikiriza okutunda kw'omuyimbi oba siraana migereko gya Katonda. Wandiyimbye ky'owulira nti omuwagizi bwe kimuttunula n'akatuuyo.
olw'okuba oyagala erinnya n'obuswa ndi omaliridde n'okuwemula negolodde bwantogola baleero si bwammuli kuba bobo gwennyingo wabakoowu mutya abantu bakambwe ennyonyi ensaanyi zino beekengeragana nga bakesi nze mbulwa n'otulo nga mbuuza omwoyo gwange yabaliisa n'omutama obufumbo lyali ssanyu nakwesigaŋŋana obwalo n'obufumbo ntalo laba bw'okwata etteretegwa ly'ennusu n'olyanyulamu omuntu atakwagala ng'ewuwalindirawo gwalimatira mumanye endala nga yeggamye enkuba bw'osabye okuwola kwenjeeza mpaka n'obwoya lwe bukwamuko obutumbugulu bantu tebakyasaasira alumwa tebakyayamba ali mu tabu tebakyadduukirira nduulu yadde afiiriddwe okugenda bamusuze bwenna babuuzizza ekyabatuukako baki banzizeemu nti bakkoowu mbu baasuza nnyonyi abantu kyokka bo bwe baafiirwa ne batabasuza mbu baasima nnyonyi entaana bo olwafiirwa tebaalaba ku muntu yajja kusima n'okuziika ne bakukyawa temubanenya mbuno bakkoowu bwe baawola nnyonyi empiya bwe bayavuwala teriyo yabagombya kido kya nnusu bamalaya baaliko omufumbo kati bali mukawa mu bakoowu bwe baasooka ne baba bampisa nga beesigwa ne batasiimwa yadde yadde ng'omukazi abeera wakava ku sajjalaata olumugambako n'atimbula baalaba bakubwanga nti kobbo tufaaki nabo ne balalanga kati abafumbo bendanga mu lwogi be bayisa nti mujje mulabe katonda mbu beekuuma ne bakoowa kati beesibira mu maloogi lwa bukoowu baafuuka bamalaaya lwa bukoowu abandi beeyombekedde lwa bukoowu ate gwe Sseruganda n'olangirira ddi nti nookooye bamemba ba paaliyamenti obutakiika nabo bampadde ensonga mbu bayisa amateeka ne gatakola ne gajolongebwa obukundi olw'okuyisa amaaso mu bantu abaabalonda ne kibaviirako okukoowa beekalakasiza ne bakoowa era beemeketera mbukati nfimbi n'abalonzi nabasanze nabo ne bandiiramu mbuno bakoowu okukeeranga ne balonda abo be baagala kunkya ne balangiriramu ate be batawa yogera amazima ng'owejjangabika mbu bafuuliddwa nnyo abawumbatuutu omusaala gw'abasomesa okuba akawujjo nabo tebakyagwirana ekyo kyekiviiriddeko nno n'amasomero koppa n'okubba ebigezo tebakyasomesa bakoowu ani aloga Uganda obutaweera omusawo akuyitakawo ng'otawa omusawo akuyitakawo ng'otawa ng'ebirowoozo birikamba mu bangi enju yasaba bongera omusaala beerema katajja lwakutuusa mukolo obufa n'ofa yajjanja n'atasimwa yediima n'abikoowa asuddeyo ogwa nagamba lwa bukoowu maama fina gwoyogera n'emisamwa era n'osamirira olukalu naawe bamashehi n'abasosoloti n'abapotosa bamuganye esaala nnyingi abantu beewola ennusu okuva mu mabanka bye baasingayo ebitwalibwa beewola kulwanyisa bwafe okuwunzika nga neke baalina kakumbyemu bali mu nnaku etagambwa naye tebakyayinza kwewola bakoowu n'abasekyulite bakoowu kati babba ate be bakuuma baddereeva n'abasuubuzi babula kudduka mu ggwanga ab'enjaga ab'obutayimbwa n'ababbi mulangirira ddi nti nno mukkooye mukama olinda kiryoli ku kino ekiri mu nsi y'okuli obutanga buli muntu ogamba nti akooye ensuubira kalinga nga kalango nti lwali ekyawo asuulewo okukoowa kyangu okukola ekisingawo
saba ne bwebeera embojji kijjanye nnyo kigiviirako okulaluka nsaba bekikwatako nti mwetereeze ndyogedde nga mulansi n'abadde tayogera oli mwekanga apambanye lipo olwo omusumba w'ekitagata mugandula kalakala na ffumu eyo embeera sigiwagira kasita okugema kusinga okuwonya oli waddembe n'obizalawa nze njogedde abantu ebibaluma mubeereyo mirembe bakulu akundekunda omuterega ayibeneyo bantu bakoowu waliwo abaddugavu gye twalya abeewo obutwa bakoowu n'abeetuga bakoowu okumanya bakoowu nange embikomezaawo nkooye. Abalungi abatuuliriza tubakulisayo mukuumulo